Omuntu yena alaba Soul TV ng'oli muzadde wali oganyeeko omwana wo okubaka ebintu ebimu byokola tuula amatu kunkumula olw'ensonga benkyazizza leero kyawukanamuko ku kya bulijjo tuze tukoleyo ka feature story about a couple ng'abazadde bagamba no and they continued bonga bagoberera byawandiikibwa bagobya byawandiikibwa ki byonna ogenda kuba obimanya G256 Dora James nsanso balabako nange nsanso kulaba Dora nsose wa ladies first sorry mzee nange nsanso kulaba Dora abalabi ba Soul TV nsanso nnyo kubeera ku Soul TV media mwebale kunnyaniriza nsanso kulabako dadi nesimye okubeera ekitundutundu kya programu eno ewa ensi omukisa weewaawo amanya gaffe amanya Mumbejja Miriam Mugabi ge manya ge bamanyiddemu ndi muyimbi wa gospel ate ndi musumba siri mukyala bukyala naye ndi musumba tusumba ne mwami Mugabi amen amanya nze Isaac Mugabi ndowooza byebyo byange si biwanvu ebinkwatako si bingi ndi musumba ndi musuubuza akola buli mulimu guwesa Katonda ekitiibwa kasita guva mu ssente yengeri gye tubaawo mu Kampala mu linnya lya Yesu. Emboozi eyatulese bw'otuulawo n'owuliriza naawe ojja kugyewuunya katutandikire wano baawandiika akatabo kano I enjoyed your wedding mu Luganda embaga yo ennyumidde akatabo kano kalina olugero lwako olugero luli mu katabo kano woolufuna naawe ojja kitegeera nti ddala babadde worth okukyaza ntandikirewa ani ayinza obinnyumiza obulungi awo olwatuuka kantandikire eno awo olwatuuka nga mpeza emyaka egy'okufumbirwa banfumbira so nze nfumbirwa ndi musajja muganda myaka oba katemmeka myaka nga 15 naye nga ndi munyankole ava embalala eri emmanga nga mpeze emyaka egy'okuwasa bayibuli nga bweyogera mu kirokole nti mu kifo ky'okwaka muwasenga nali mu kanisa nga mpeereza nga mbadde mwesigwa nindiridde Mukama naye nsanga omuwala ono yali available at the moment ne munnyonnyola vision n'akwatibwako bwakwatibwako ne tugenda eri omusumba bwe tutuuka eri omusumba ng'enkola y'ekkanisa omusumba n'atwanjula mu kanisa musumba bw'amala okutwanjula ndoza yali entandikwa y'omukolo ne wafunikayo abaalina ensonga tulobera okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu so lwali Independence Day ennaku z'omwezi nga 9 October 2007 musumba n'atuyita tugenda okutuuka mu ofiisi y'omusumba nga maama nzaala bannyinaze ne baganda bange bonna bakuŋŋaanye nga waliyo tabamirika baleese ensonga yaabwe eteegaanika lwaki siina kuwasa muwala ono ensonga ki eyo Mumbejje ebyo nebisinga kawuya mami olwo gwe ng'oliwa era ng'omanyi ki ekigenda mu maaso okusookera ddala mwami Mugabi yali mukwano gwange mu church nga tusabira mu church emu mu worship team laberako mukulu we mu bandi nga nze nina bandi bagita divine appointed band kati nga tumanyiganye ebbanga ddene ng'era abantu abasabira mu church emu nze nali nafumbirwa neefumbiza si kufumbirwa kw'embaga nti banyanjula wabula neefumbiza nga nyina emyaka gyali 15 bambi nali muto nnyo naye Yesu awo mu 17 16 nansinkana ani mufumbo nzadde n'omwana kati mbufumbo obwo tebwabeera bulungi saagala kwogera nnyo byemabega ebyo naye kimu kyenyiza okugamba nti mbufumbo muli nalabiramu ennaku eya buli kika nti omulenzi yanimba mu ntandikwa n'agamba nti ajja kumpa ensi n'eggulu ate nga yali mu kyotala kati ate firimu ze nali ndabanga zimpa abazungu nga manyi baagala nnyo balina laavu ate teri muzungu mwavu yali ndowooza yange newe ndaba obugagga okubonaabona kwe waffe nkuwonye bwe mmala ofuna olubuto ne mugamba nfunye olubuto n'agamba okay
kati gye yali yantwala ewa mukwano gwe we nalabira kale ebintu ng'era omwana omuto nalaba kibutaala buno bateekamu obwa kalaazi ekiranda bijjudde kirabika bulungi maliriza omukkiriza nzadde ndi lubuto bangobye waka kubanga nali boxer nali muyaye awo period eyo nga ndi muyaye netwala nsekka atata wange nangamba sisobola siba muntu kubanga toli mwangu naawe agenda ayina ekitanda genda kati nze eri lumu gye nayingiramu ey'ekizungu ye nga mpulira nti ebyo olwatuuka bwati nagamba nze ebintu nabirekedde mukwano gwange seeguya seeguya nabimusizeemu nze omanyi okulwanagana nali nagulako kale obutonotono naye nabimulekedde tujja kukola ebirala naye love is blind saakitegeera netutandika obufumbo anyhow wa mukwano gwe obulamu ne buba buzibu nagenda otegeera nga bwali bulimba n'ebikomera byanyingizamu byali birala naye ng'ate nayina principles zange nti sijja kuzaala bana wano nawali so yesu nandokola nentandika okubeera mu kkanisa mu church simanyi lwaki mpiseeyo naye lwaki mpiseeyo njagala bbawa lwaki ekyaleeta ekyo kati ng'emabega nali nakosebwa nnyo okusoma abazadde tebasobola kumperera kubanga baali bayawukana nenkoma mu kibiina kyakusatu ate nga nali njagala okusoma kati nekinkosa nnyo nenkulanga siri ne mama ne taata nga nina jjajja obulamu ne bunkosa nnyo kati neŋŋamba nze nange abaana abange tebasobola kuba bwe bati bwe bambeera ngenda kupambana nayo so nemalirira ne mugamba kati ku kyekiddako gaye naŋŋamba nyine wa mukwano gwange ebyo saagala biyitamu nabo obujulizi bunene nnyo nentuukayo nempambana n'ensi mpaka bwe twafuna ekkomambuga akayumba kali ka 4,000 omwezi bwe tukafuna eyo gye mpulirira obugoma nali nalokokanga nayatula kubanga bwe nali nzaala omwana yampisa bubi nnyo no first born embeera okumuliisa mu lubuto bulamu toyinawo osula bakusuliza ennaku 2 ogenza awantu okoze emirimu okulya ebyo byonna byonna nabiyitamu emabega eri ati neŋŋamba nno nyina okuvumirira abaana bange baleme funa nze kyenakolaki kyenayitamu kale nembeera mukazi mufumbi si lwakuba waaliwo ebiriwo ate nga omuvubuka mukubi mulungi nembiyitamu kati nensanga ekkomambuga gye twagenda okupangisa ennyumba nga waliyo church ya Eden Revival Church nenjagala nenyingira church nayingira church netandikirawo okubeera mu worship team n'akaana kange akasooka ne mufumbo obwo nenzaala omwana owokubiri lozanga mu 2000 kati 21 mwami Mugabi ajja oba Bulaza Mugabi ajja mu kanisa ansanga ali mu worship team naye nga nyoomebwa kubanga embeera nkugambye gye twalimu olyafire wadde onaabye n'otukula bw'obeera eri ng'ozina mu banno ndoza akawo ako kakakola ki nga nze nyina rejection nga eringa rejection munange nga ka microphone bakandekera kati nga binnuma naye nga nabigumira nga ndi happy lamu bwange mutwala simple kati nga natandikawo kwayo ba band naye nga bandi gye natandika nga temankubira byuma n'ensiba ne tuyingira mu kusaba n'obuwala bwe nali nabo ne mukama tutendekere lwakiri omuntu amanyi ekyuma kati twali tuli awo nga brothers ze with a smile nga musajja wa maaso manene muwanvu mutono bwati teacher wa secondary kati bwe mulaba najje waffe twasooka musinkana yali agenze mu baana twala baana ku ssomero byali scripture union kati ne tumusangayo kati ne mwewunya nga ayimba n'abaana azina n'abaana naye ate oluvannyuma neyanjula nga teacher kati ye agamba teyandaba naye nze bwe nasooka omulaba nensembera ne wali ne mwewunya nenga teacher ayimba n'abaana kati bwe yajja mu kyaki yaffe nze nali mumanyi era ne muwa attention ne musanyukira nnyo kubanga nze omu ku baali basombye ebyuma nga ndi kanyama nze mbisitula ne babitwala ne tuweereza ku mutwe kati bwe navaayo bwe yajja mu kyaki nasanyuka kubanga nali namulabyeko previous days kati bwe namulaba nensanyuka ne musanyukira ne muwa attention kati ye ndooza yali tamanyi naye nze nga namulabye kakati atuuka asaba oluyimba yali musajja ayagala nnyo nga asuna gitaaye ng'ayagala nnyo okuyimba kati bamuwa service ewedde kati bamuwa service ng'ewedde ne ngamba bambi teacher tebamutegedde okumuwa kati nze nentuula ne muwa attention nga mpulira nga mulaba musanyufu omuntu w'abantu
kati finally najja mu service ekulokuna mu practice yasanga wonze era ne mwaniriza kati ye nalowooza nga obanze nanze mukulu wa worship team so ne tukwatagana kimu kyenyiza okugamba twakwatagana nti yali ayogera luzungu nze nga simanyi luzungu dwogera naye nga nduwulira kati nga nze muddamu mu Luganda ndozanga naye awulira Oluganda kati tebereza ekyali awo ng'ayogera nawe mu luzungu n'omuddamu mu Luganda kati ne tusekanga nga musajja musanyufu nga muvubuka musanyufu ate nange nga ndi musanyufu ne tubeera bamukwano naye nga ndi mu bufumbo eri gye nali enneefumbize ew'omwami oyo yansanga nyinayo abaana babiri kati ne tubeera baluganda kati okukakana ne tutandika okuyimba mu bandi emu n'ava mu bana olukungukungu ababbeeyi bye babeeramu n'atusemberera ffe ate abaali abawansi ndoza ekirabo kye ekyokuba tica yatusemberera ne tumwagala n'atukiseniranga gita ng'okusaba kwange bwe kwakola ki bwe kwali kati namwagala nnyo kubanga nalabanga ekinunulo kyaffe nti ffe nga bandi yaffe bwe twagendanga okuyimba katuuti nga teri atusunira gita kubanga tetulina bandi gye batwagalamu ate nga batugenda bagamba zijjudde kati ate ye n'atusunira ate wa luzungu ate n'atwagala n'atutuuma erinnya n'atuyigiriza kubanga alabika ye yali abimanyi n'atuteekerawo t-shirts wamma ne tukwatagana bannange nga Isaac waali nze sibulawo kakati ate naye simanyi kikyamunjagaza ye amanyi bw'asobola okyogera naye nenfuuka mukwano gwe kati n'azuula nti nyina obunafu simanyi kusoma kati n'atandika okuteekawo essomero ly'abakulu katiimu kange n'atandika otusomesa twali mukama atuwadde n'omukisa tufunayo n'organization yawe yatugatta etukola na Action Aid Uganda kati bwe byatugatta nnyo nnyo nga tugenda mu ze bayita baziyitanga seminars conferences naye nga ndi mufumbo buli obw'omwami akuba embooko ayagala abakazi n'abakulaga nga tuli balokole manya bulokole bwedda simanyi oba bujabulukusa naye buli bwalinga konko ng'otya Katonda n'olabikanga agenda okukuba galamizi kati nga nze ndi mulokole eyo era ne brother mulokole tutambula ne tutambula kati time yatuuka ensonga zange n'oli ne tutakwatagana ne mukwata nawo sigalo wange bwemukwata nawo sigalo wange nali mugumidde ebintu bingi nemugamba ekimala kikola ki kimala kubanga nali musonyi emirundi mingi nali nakamusalamu abaana basatu nemugamba kangende ntandikeko obulamu obulala n'ebyokufumbirwa nembiwulira nga mbikooye neneteekamu n'ekintu nengamba naye kati mbonyeebonye bwenzita mufumbirwa ndoza nfumbirwa ku musajja mukulu eyakolako kati nina abaana basatu neneewa abawala nga bwotumanyi aba kati bwenzita mufumbirwa ate kitwala emyaka nga 2 kati ono byonna mukwano gwange yabimanyanga nga mbanyumiza ttiimu yange bambi ne batasanyuka kulaba nti mbaga yange kubanga n'oyo waliwo ekyaki yali esazeewo tugattagane nga bamuleetedde gawuni batugatte kubanga yali ya pretendize nti alokose kati ate embaga ebeera ngaetuuka ate bwemukwatira naani namukoze nemugamba ate ngaomukozi nali mugobye nga mulabi baagalana newayita omwaka ate nenziramu nemusanga nengamba waaye kati nangamba kasita otegedde mubeere babiri kati nentebereza teyanyanjula mumidde byonna ate tubeere babiri ate mubwavu obuzibu mugamba nedda kantandikewo buki obulamu kati mukutandika obulamu bulaza tuweereza tugende eno tugende kyasigala nga tuweereza of course era abantu batandika okugamba sister tatambula nnyo na bulaza kati ngamba buza tukola ffenna n'atambulirawa Western Musange nga simwinamu yadde interest neegi mmanyi bulaza omanyi bulaza akusanga nga tonaabye bulaza akumanyi ng'okaaba bulaza akumanyi ng'oseka bulaza nga yajjako n'okujjako najja nangamba nyina omuwala gwendabye muwala wa Musumba njagala muwasi omulaba otya kubanga nalinga wa Luganda gyali nemugamba simanyi nangamba kakati mpandikira ne skati gye yamutwalira ekirabo nze nakirwapinga agenda awasi ayogereze mukyala kati olaba omukwano ogwaliwo temwali mukirowoozo nti oba nanfumbirawo in fact nga naye likes ze mutuufu nga bw'abanyumya nga muli awo nga munyumya nga ab'emikwano sesobola kubasa mukazi atasoma konze gwe osagane Katonda mpozi nga tayogedde kati nemukuba debate kale tekisoboka ate omuganda zisobola namuwasa nze kati nga tuseka nemugamba gwe Katonda lwali kunyiga oli kitegeera ali kuwa omukazi gwe gwotasuubira kyo tekiriyo ne tumuwaka neze nte ebyo church ne mukita ne mugenda ne mukola ebyamu
kati nga brother mumanyi tasobola kuwasa mukazi atasoma mulaikisize amuganda kati nange njukira bwe nva mu bufumbo nyinamu kati ekinnyingiddemu singa nfuna omukisa neziramu mbu waliwo yanjagala yagala musajja mukulu ayina ku nnyumba ntandikireko nga bankolerako nkoye okweyiya n'okubonaabona kati era nga bwe tutunga naye akimanyi kyenamugamba nga nze bwe nzira mufumbirwa ekisajja ekyakolako ekikadde ne bwe kiba kikadde kyenfumbirwa kati nga tuseka nga tubeera mu gurupu zaffe kuyimba kutambula eno okukola ki kuzannya mizannyo oluusi nga tuzannya nga ye mwami nze mukyala netwekuba ebiguwa kati nga tulina ekintu waliwo ekintu kye bayita divine kyensobola okugamba ekyaliwo wakati waffe naye nga fenna tumanyi wajja giva nekikola ki nga tulaba friendship just kati until bwamala okutuuka nga nvudde mu bufumbo ndoza wali wayise omwaka kati omuwala oyo yali amudatinze ndowooza courtship yabwe nga tutta emyaka ng'ena nga mugamba kuguno ndi serious okuwasa kati nga tuva mu overnight nga tutambulaza overnight eno ne tuva kweno tudda kweno nga tetusubwa twagala mukama kati twagenda ono najja nga omutima gumenyese jjukira ndi mukwano gwe nangamba Miriam okimanyi nti omuwala nyimbidde angambye nti namba baagiryawo oluvannyuma lw'ebbanga lino naali Kenya yagenda aneesazeeko emukwata mu kifuba mbu siesitajjukira yikyagamba emugamba buli mulenzi mulungi jafuna omukyala katonda omulala naaseka nange nenseka nintambula nengenda yagamba mbu yangamba ye lwaki siwasa gwe muze nenseka nemugamba twala eri tekisoboka tekiriba nayo naye awo nali singo nga maze emyaka ng'ebiri esatu obwa singo kati nga ndi ku fido didons lwenzijukira ajja nangamba naye nkubuulire nti waliwo omusajja mukama gwe yandaza asobola okukwagala nakujjako ennaku nakuwumuza omutima teweetaaga ebyo ebisajja bikadde nemugamba kikyotegeeza nanga musajja akwagala akwanguliza obulamu akukkiriza okuweereza mukama ategeera embeera zo ayina ebintu byayogeranga ddala byange neŋŋamba naye katonda ayina olugambo ono omuvubuka yamubulidde buli kimu ekinkwatako buli kyange nensirikira nanasirika bwendi nenkaaba ne mutuziga bwendi naŋŋamba naye katonda mwesigwa musajja oyo ajja muleeta ajja mukuwa mukama ajja kuwumuza ajja kuwa ekisa konze kale netwetambulira kati yagamba nti mukama namugamba olowooza waliyo omusajja omulala yeggwe kakati nze waŋŋambira ekigambo baali bamaze omugamba mbu ebyo aŋŋamba singa ntwala muggwe olwamala kyogera nga alinga akabandi kundo nga nesibako nemuŋŋamba bannange enfudde jukira abantu bayogooza lwaki atambula nnyo ne bulaza bimanyi ebyo eby'ekyaki alabika baagala kati ng'ate nti ekitiibwa kya katonda okufa kati nakola olutalo si kulwa nga bagamba nali mwagala before nga tetunakola ki mukyala nakola olutalo lw'obutanjagala ng'alutegeera awo nze amanyi yali amanyi nti nze tompa lifuti ebyo kati waliyo bulaza ku kyaki emu gye twali tusabira atugendayo bulaza nga wakamotoka banabeegomba n'atabaako kyayogera naye ng'omulaba omugamba nteeka mu lifuti n'abaana bange kati ono bulaza mukube aneesonyiwe kyatandise ekyo tekisoboka kati nyina kikola ki ekyo kakati bwe bulaza ne bagenda kati agenda okulaba olutalo lunyinyiitidde kanyumizaako bulaza we namulinnye twabadde overnight ne mulinnyako nze ate ndi mulokole ate bagenda kulwana ekyo naye nkisazaamu kati nenoonya buli kkubo lyonna ekintu ekyo nga ndaba afuuse serious ne mugamba nina okunoonya kyonna ekirabika ne muvuma ne mujerega ne mugamba goli kavubuka kato sina gye nkutwala n'ebirala bingi bannange nafumita oli ennaku eziwangambye wabula Miriam wayina akamwanga kafumita naye alabika yali amanyi amazima kubanga emabega nali simufumita naye kati ng'akamwa kafumita nga mufumita nange nempulanga muma mufumise ngamba wabula kakati awo naye ng'ate eri munda mpulira mukola ki mwagala ngamba ng'oggyeko bino byonna byonna abantu bye boogera ne bye banaalowooza ye musajja tabadde mubi naye sejja nenyongeramu obukodyo obuyiiya nejjeko nenyongeramu ngawa n'atambula n'agendako n'ewaabwe embalala n'akomawo yagenda okujja
nga nkola byange naye ng'ate nyina accountability mu bulamu bwange. Kyenyinza okugamba abakyala nti ekituleetera ebizibu byebyama bye tuyina. Kati nze saamanya nze ekyo kyekikula kyange nakirondawo. Simu yange temuli byama ebeera awo. Buli oba nva luddawa nkunyumiza. Nayagala obulamu bwange bubeere ng'osobola otegeera ekyendowooza n'ekyenfumiitiriza. Kati nze naddala siina byama kugamba nesanga nga ntya n'okola ensobi kubanga siina budde busitereka byama. Kakati oba kalakiteri ey'abazungu nali njagala nnyo abazungu ate nali nafumbirwako kooyo alinga omuzungu. Kati nga buli kimu muwa accountability nabadde wano kati nebye baba bataddewo nga ategeera simanyi nnyo kyamu attracting akunze naye kubanga nze nali si kyekolako ng'embeera yanfunza nga seesiiga ng'abakyala bwe beesiiga ngenda mu kiyigo dakiika 3 mba navudde ye 3 ziwera neeyiirako bweyiizi nga nkomyewo ate nga nteekaka oba akazigo kange kana akalooza nga olugoye lwange ebiseera ebyo embeera yali yanfunza nga nyinayo eri mu owino obuvumba bwa lukaaga. Kati kolodde n'okukolola taata kyekya attractinga ku mukyala agamba nti mwali ba mikwano ye abange wali osuubira bituuse eno. Bigambo bingi okusooka kwa byonna nga ndowooza ebigambo by'okuwasa nalina ebirooto naye bwe gye nakoma okukula manyi bw'owangaala mu kanisa okula buli samo neeyogerako gy'oli natuuka ekiseera nga neebuuza bulungi kiki kye nandyagadde mu mukyala. Definitely ekyokuwasa ye yali debate olw'ensonga mukama mba ndi mu western nenfuna debate y'omuntu asobola okuwasa nali mwagala nga saagala awulire bubi so nenfuna debate omuntu eyandiwasiza omukyalo ndi singa amutegeera kuba nali ndudde naye bambi nga amanye ebimuluma ebimukaabya naye nebimusanyusa so nendebatinga bwe mmala kutegeera nti singa akola bino omuntu aba musajja mutuufu nenzigiramu n'ekirowoozo ekigamba naye omusajja oyo yaani asobola kuvaawo naye mukama abalina n'eddoboozi munze ndigaa naye byoyogedde obirina wandibanga gwe omusajja munone nga mukama nedda ekyo tekijaawo kuba nalina ensonga zange bwabagambye nga muganda ndi munyankole teyabisomaayo nalina diploma yange nga nkoze degree bintu bingi byali tebimakinga nga yazaalako nali saali mbeerera naye naye nga sizaalangako nga teki adding up so mu debate eyo nenfunamu ne instruction wandiika ebintu byoga nti olw'ensonga zino simwagala so nenfuna olupapula lwange nempandiika empeeza ebintu byange oba byali 19 naye nga mukama kusinziira ku bino byali mu katabo so ne ate mukama nampa n'ekirala exercise nangani bwe wandiika bye weemanyiko gwe ng'obimanyi ne mukama ng'abimanyi nga singa abitegeera teyandikututte nange nempandiika kati bye nali nemanyiko ne mukama manyi okuba frank sirimba katonda ate mba manyi nembiwandiika nawandiikira ddala kati byange ne biyitamu ne biyita ku bibye nenfuna obuzibu awo mutima ne guŋŋamba kati sookolekerawo ebyo wandiika ebyomuwala ono nenoonya ebyokumwongerako nebikola bitya nebibula nenenya nenga mukama nsonyiwa ndabika ndi mubi nnyo sisaanira ate nnyo okusinga oli gwe mbadde ndowooza nti ali bubi so nenkita nenga mukama bw'oba okirimu kati kirabye omukisa nze ngenda kukola paati eyange naye bw'oba tokirimu nyimiriza bw'otanyimiriza nze ngenda mu maaso mukama naga tugende so nenumba kanetandika okunoonya ensonga ez'amazima ze nandikonvinsinze omuntu yenna singa mbuuza lwaki owasa omuwala we ekisooka ng'azaala kubanga twalinawo entandikwa nga ndi sure agenda kuzaala ekyokubiri nga mulokole wenaviire ewaffe twalina obunafu ndowooza bibeera mu mawanga ewaffe twalinawo abapangisa nga abakazi abaganda balogo baaloga nga basajja nga tulaba ku mizigo ng'aleeta obuntu n'abuteeka mu nva n'agiralaga mu mazzi nga kwega balina n'ebintu bibanyumyanga ne bebeeyogerangako nga basamira ng'ebintu byabiri open ng'abaana nga tubira kati nga tumanyi buli mukazi omuganda era nga baatuga nti omukazi omuganda azaala abaana nga temuli wa musajja kati ne mama wange ne bwolaba ng'alwana bino byempasa birema okubaawo
aleeta ensonga ye y'amaanyi lwaki sobola kuwasa ono. Yalina ensonga kubanga twakula nga tumanyi nti buli mukazi muganda. Kati nze nali namusemberera bbanga ddene nga nalabayo omukazi omuganda yalokoka n'okusinga Banyankole be nali mmanyi. Nenga so waliyo abaganda bakola batya abalokoka. So ensonga yange mama, ensonga gy'aleeta ku lunaku lw'olukiiko luli lwenkugambyeko yali mu perception nga ye ayina bwakimanyi bwakitegeera nga bwe twakula tukimanyi ate nange nabwe nali nkirabye. So nga omukyala ono ng'azaala, omukyala nga mukozi, omukyala nga yayina ekintu nga mind ye namugamba nga nti mind ye eri virgin. Mind eri virgin ye mind eri innocent naye ate eri open to learning. Nemanya nti ono singa muteeka mu principles ajja kuba omuntu omutuufu gwe agenda okukola ebinkolera nenga akanyinvestingemu ono. So obutakuluyisa bye baayogera nga teyasoma ekizibu kyali kwogera oluzungu ng'asobola kuwulira naye ng'okwogera nentandikawo kiraasi y'abakulu. Nali sobola kulabika naye fekka ekkanisa batebitegeera abantu baleetera obujja bwa Mukama tonnyonnyola tolina gw'omatiza nti temwina kye mukola. So kiraasi neewera ne tuyita n'abalala ne tusoma oluzungu. Mweyeewangulira erinnya nawandiika ekigambo anyone embaga yes who can read this. N'enfuna ye yasooka ne kimulema ye n'awanika omukono n'akinsomera n'akiyita annyonne. Nemuga good yeah. So ne tumuwa erinnya eppyawo n'abeera annyonne for a season. Kiraasi n'enyuma. So I mean bimu ku byatukeepinga nga tutambula obulamu nga butambula. Twalina n'omulala nga yagendako mu kyalo n'akomawo kati mugamba nti tell a story, narrating a story. Tusomye for a while narrating a story bwewagenda eyo biki bye walaba ebyaliyo. So n'atusomera n'atunyumiza mu story bali bamuyita Liz, mukyala mufumbo, she's doing very fine. So Liz n'atugamba nti bwe yatuuka eka n'asinkana senga n'amwaniriza sajja kumula, is this Elise, is this Elise? Mbwe n'amuwahaga amugamba ono Liz. So is this Elise, is this Elise? Kati klasi yaffe yayina obulamu and it was always fun. Kyatukeepinga nga tuseka nga tuli alive. So bimu ku bintu byatu attracting. Kati olunaku lwoteebereza nga bugenda kukya ng'omanyi omuntu obunafu bwe, obubi bwe, obulungi bwe nga talina kyama. You're going to have this friend for a wife. Generally, literally speaking, bwe twamalaga kufumbiriganwa, there was kind of nothing new. Olw'ensonga it was the same Miriam, I was the same Isaac. Twalinamu waremu nti twafuluma mu nnyumba emu ku makya ne tuswala ng'abaloke tugaa nti abantu bagenda kwogera kinaye nga the rest was ebisigadde byali bwe bityo. So Miriam was a marriage material. Miriam was someone you could make anything. And I can testify today, 14 years down the road, I think she's one of the celebrated gospel artists, solo artists, a composer and a singer, a lead worshipper, a born again, a Christian, a mother, a wife. The list is endless. Omuwanye nnyo katudde omuwanye nnyo.